akaba n'okutwavuwaza okusinziira mu fayiro yaabwe eno baatuula ne bagamba Amini n'Obote baali bazimbye eggwanga Uganda nga balizimbye ku sipiidi nga likula ku sipiidi ey'amaanyi kubanga lyalina ekonome ebbiri nga lirina day shift nga lirina ne night shift. Abaliwo ebiseera ebyo musobola okunjulira nti abantu bakolanga emisana ne bahandinga over ku b'ekiro nga night shift yenkanankana ne day shift. Kitegeeza economy yali strong nga economy y'eggwanga teyeebaka. Ba Museveni bwe bajja okuleeta privatization kwali kukutula n'okudismantolinga n'okugjawo night shift. Bo ne beefugadde shift ne batandika ogikwatanga yaabwe. Night shift ne bagijjawo nga bagula amakampani gonna agali aga gavumenti kubanga abakozi ababangawo emisana be babangawo ekiro. Bwe babeera 10 bwe babeera 2 n'ekiro babeera 2. Economy ngeri strong bannayuganda nga bakola era bannayuganda baali b'amaanyi nnyo nga asobola okubeera n'emirimu 2 ng'alina gwakolako emisana eno ekiro alina gwakolako eri nga bwanyuka wanadde eno oba ono ataakoze n'ogudde eno nga balina ssente ne bakikola nga bakigenderedde. Kati ne basobola okutukutula bati ne basobola bwe bamala okukutula night shift ne basala amagezi agatwala okutwavuwaza mu by'obulimi n'obulunzi emmwanyi n'ensuku. Emmwanyi, ensuku, obuvubi, obusuubuzi nabyo ne babikutula under government projects. Buli lw'owulira ekintu Museveni kyataddewo n'owulira nga bagamba buli lw'owulira munnaddiini ng'abakunga mu church oba mu Buganda bannange mwettanire nnyo era leero Katikkiro agambye abantu mwettanire nnyo enkola za gavumenti musobola okwejja mu bwavu. Ebyo baabitugamba nga Museveni ajja bye byakutula ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Gavumenti olwaleero egabye emmwanyi za corona kubanga emmwanyi za corona coffee buli kati kamu kabalako endebe. Era akubiriza Buganda okwongera okusimba emmwanyi zino zi corona kubanga zikujja mangu mu bwavu ne zikutula emmwanyi zinansangwa zonna ne corona n'akaliramu kubanga ye baali bamutagetinze nga waakubeerako season 3 kunnya akawuka kamuveemu kalume ekyalo kyonna under government projects nga akawuka ako kali emmwanyi kalya n'olusuku. Kaakati wakati mu kutereeza ennyanja olw'envuba embi balagambye mwenna mwettanire gavumenti bayambeko musobola okuvuba ebyennyanja ebikulu byokka. Gavumenti yakugaggawaza abavubi wakati mu kubasomesa envuba ennungi era mwenna mwettanire nnyo enkola ya gavumenti. Kati ani akyavuba? Be yasanga n'amaato kati balya ku kasasiro. Enkola ya gavumenti mwettanire enkola ya gavumenti kubanga enkola ya gavumenti eno egenda basomesa okusimba ebitooke ne batuleetera ebitooke by'enkolokolo nga osimba nkolokolo nga bakuleetera ekintu kiringa ekifunfugu n'osima ekinnya kya fuuti 7 n'okiteekayo n'oteekako obutakataka. Kati bwe kiba kifuluma ekitooke nga kikula nga kasooli. Ani yasimba ku bitooke ebyo nga kifulumya akantu kalinga omutunsi gwa kasooli ne kyeyanjuluza bwe kiti nga kasooli bwe yeeyanjuluza mbu kitooke kiba tekinnafuluma kinnya kye wasima ne kiteekako ettooke. Awo Afande Katongole n'atukuba emiggo gy'okusomba ebitooke ebyo. Twabijjanga na wa musajja yali abeera eri wansi Kasawo ebunja ko bayitayo Kasawo bamuyita Ntambala musajja Munyarwanda ng'ayina ebitooke. Twasomba ebitooke wa Ntambala ogenda okaaba muze yakukubye empi mulwana omuzanja buzanyi oli mu kusamba mupiira pwa ogenda onyiiziira. Twasomba ebitooke wa Ntambala n'olusuku lwe twasangirwa nalwo lwonna lwakanduka kati alya kawunga. Afande Katongole kati alya kawunga.
mwana wanga nti akawunga kaweddewo n'omuceere akawunga kaweddewo n'omuceere under government project ebitooke bino byanguwa okubala kuba ebitooke bino ekitooke kimu kiteekako enkota 6 oluvannyuma lw'empumumpu awo nga waddawo ettooke era nga waddawo empumumpu nga waddawo ettooke kakati gavumenti yakutujja mu bwavu mumpe yo government project ezajja abantu mu bwavu nze nkubulire government project ezitutadde mu bwavu ebitooke byonna byakanduka olw'ebitooke nga gwe ne bw'oba tewaleese ebitooke mulirwanaawo n'aleeta enjuki ejja kuleeta ewuwo gwe ne bw'oba nga tewaleese mulirwanaawo ye n'asimba korono enkuba bw'etonnya mukoka n'akulukuta naawe ojja kufunako akawuka k'emmwanyi n'ebitooke Uganda neyavuwala Bugishu neyavuwala emmwanyi nezikala nga night shift yagikutula yagijjawo njagala ombulire Museveni yagenda okujja mu Uganda mwalimu night shift economy eriwa night shift economy yagisikizaaki mu kabano bateesa bulungi night shift economy bagisikize ebivulu ne comedy store ze wakoze emisana ozibawe kubanga bapromota bonna Banyarwanda bapromota Abaganda bonna babaavuwaza Abanansangwa bonna babaavuwaza bw'otagwa mu Abitex ogwa mu ani Habati ano Diabati ani oyo bw'otagwa mu oyo ogwa mu Balamu bw'otagwa mu Balamu ogwa mwani bapromota bonna Abaganda oba Banansangwa abayingira mu yo business bonna babaavuwaza nobody ye tekimugana kutegeka kivulu nga akitaddemu obukadde 5 najjamu obukadde 8 ye tafaayo kuba sente sizize Muhanji comedy store day to day every day night shift bagisikiza bino tusiruwale tudde mu ndongo Gloria Bugi ngwa waliwe namba gye mutategedde nga ngenda ku namba endala abasajja bwe bato bwe batwavuwaza byonna mu kabano birikiriya era bw'oba okola emisana bwe ziba ziwera ssaawa 8 awo ne mutandika okwekubira obusimu anti ndimukumaliza ki supervisor kiri wala nti kisala lindako kikino lindako nzija namwe munindeko nzija bane munindeko obusente bwokozeewo n'ogenda n'obunywa night shift economy yaabwe be balina amabaala baddembe okutugirayo ne bakuttirayo baddembe okutta ng'ojja oba ng'ogenda wonna bo tebalina buzibu naye bannayuganda Museveni okutwavuwaza yakigenderera buli bw'oba oyina mukazi wo oyina maama wo oyina muzadde wo ng'akyagenda mu bintu bya government project mudinawunsinge mutatulukuke muzaalukuke goba